Sona Bene ku kayiringu n'olukanyala ayongerezaako olubizi banange kyonna nambwayo kye yamukola akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo DNA binabye byatankuula bye bivuddeko obuzibu era nga n'ensonga za Baby Gloria Tamale Mirundi Junior abiyingizizza mu Rema Namakula tewali muzannyo akatambi nako ogenda kubanga wamma okeerabirako mu maaso awo senga Kuranama ataddewo abagenda okukuuma entaana ya maama we okumala omwaka mulamba akatambi weekali maaso awo era nga n'abawagizi ba NRM mukwano nakati bakyali mu kwemulugunya era nga n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenda mu kooti kubanga ebyabaliddwa mu bululu bw'e Kawempe avuddeyo n'abyemulugunya mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemanteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga mukwano tebitambula mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa munange sigenda kulisa era nga nkutandise ne Baby Gloria wamu ne baffe Jona nenga nyongera bajjukiza Nazaala erinnya ku TikTok yali kyusiza kati yataddeko Nazaala wa Jona banange ono ye ekintu kwegamba akipiisa 10 ku 10 naye nga Sister Junior avuddeyo n'amulabula nti munange omusajja wabanga akyagala okumuwangaza okubeera naye bakadduwe bonna amugye ku social media nawe ekyokulabirako abantu abapostinga nga abasajja baabwe okuyirwebuuzaleema lwaki takyapostinga hamuza nga bwe yakolanga ojja tegera nti ebibimba bikka fe tubeera wano ku social media ne tulaba abantu gwe Simba olaba apostinga omusajja we. Have you seen Simba posting? Baby Gloria take time ogende ewa Rwema omugere lwaki takyapostinga nga bwe yakolanga bw'ova ewa Rwema ogende ewa Simba kwene kama omugere why don't you post your husband? Mutegere nti ebintu biri nnomo gende wa Lweyipi nga naye yali atufuukidde ekizibu mayimaani bindeeba amwene Greece amene Canada yakomawa Lweyipi yakomawa nga naye ayakalinga omuliro mayimaani this man byagwerawo ebya Lweyipi ne bindeeba mu tears bakaddawo kati Chosen Becky ngate y'omusajja yamujjana mu bekale ya keeki wano Chosen Becky omusajja yamujja mu bekale yali akola migaati o dictator Amiru mu bekale ng'akola migaati ewantake byaggwerawa nga nabo bali ku TikTok ebe postingisa Chosen Becky nga ya posting olusajja meni abasajja mubagende mpola munange Baby Gloria agenda mpola mukwano fe wano kapo tuzirabye ne zigwera in tears Spice si namba 3 Sister Julia bwatyo munange ate bwavuddeyo n'alabula Baby Gloria nti munange nga ayagala okuwangaza ono omwami we babeere bulungi akole ekintu kimu kyokka amugye mu kamera era munange n'amuwa ekyokulabirako ba celebrities abazze nga balaga abaami baabwe mu makamera munange ennaku zino byakyukamu tebakyabalaga okuli Rema Namakula Rape n'abantu abalala amugambye nti munange yeetereze ave mu byamaama byamusudiya byakolaki eno ku social media biralamuko kale bwe tweyongerayo munange ennaku zino omanyi sitaani takyatuma wabula kati abantu be bamweyitira obweyitize mabegako luli baali bamuwamuko kadde nga sitaani yajja n'akukema naye ennaku zino tebikyaliwo olaba abo abaana bawala bombi babiri omu musajja
omu yeeyita musajja omulala yeeyita mukyala era munange babadde bali ku biiki nga basanyuka omukazi yafunye olubuto mu mukazi munne bannange sitaani kale ku nsi kuno mumuwadde eddembe naye nga kyekikolwa tukivumirira ddala kisaanyiziweewo ddala mu linnya lya mukama waffe yesu kristo baabo baana bawala naye munange ono ye teyasalako mabeere talinga King Beyonce eyasalako amabeere ate nekyala King Beyonce ye okuzaala munange kukyagaanye kubanga mukazi we tafunanga lubuto naye ate bano bo bagamba sitaani bamutadde ku level ya waggulu nnyo mukama katonda kale wetweyongerayo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga munnange olunaku olwaleero ne muwayifu we balabikiddwa kwebaza banange laava enyuma singa oba nga osanze omuntu akwagala obalaba emyaka nno gigenderedde bano abantu ababiri naye mukwano ng'omukwano we guli buli kadde mubeeranga baana bato buli omu abeera alaba munne nga kibebi n'abyekaawo kasuku munnaye ng'abajeregabo nedda ebintu bye beekoza tebikyabasaanayo by'abaana bato biki gwe kasuku naawe oba oyagala bikole maama w'abaana naye nga ekintu mukwano mubeera mulina ekintu ekibapika n'okubapika kugamba munne ne mubanga abavuddeko nga temukyategeera so omwami omukyala baleke beeriira obulamu kasuka okiwulidde kale bwe tweyongerayo ewa Suuna Beeni ne Binabe munange Suuna Beeni munnamasaka munange leero oyisizaawo n'oyo waalikomye oli omukyala maama w'abaana bo munange Binabe yagenda n'avaayo n'ayogera nti omwana wa Nambwayo si wa Suuna Beeni Nambwayo n'agenda ku DNA Suuna Beeni neyeekweka teyalabikako ku DNA munange leero no mulina mu maaso awo nga amuvumya olubizi luli yamuvuma lukanyala kwotadde akayiryewo kati amwongerezaako eri olubizi agambye olukazi lwantama saagaana kulusembeera Suuna Beeni Nambwayo yakola ki nakwagalako ne ngamba omuntu mbuneera mbuye ekimunyiiza lwaki agenda mbu nakwagala nze atalina na namba yo ya simu teri saved mu simu yange kiri muli ebinyonze kale mpulira obusungu bannange omuteera nga misegwengaaliwo mukolagana mutya n'olubizi olwo ne mubeera bina wendi okuva kuleera empaka kumu ziyinza kukkiriza muntu akumanyiire nga wendi muga katonda mukulu wali bw'atyo munnamasaka munnange ate leero azze nankuba mpya ate omukazi kati amuyisa olubizi ate n'ofumbako oba n'olukanyala oba n'akayireebu naye nze Nambwayo oli mukazi munnange kyenyinza okugamba omusajja mwesonyiwe laavu tebajugula kubanga twali tumanyi ekimuyombya ekimwogeza ebigambo ebinene tyosanga kyapa naye ekyapa yakifuna n'agenda nemuba Evotras ne bamwongera ekyapa eky'obwereere naye era sitiirwa akyakuvuma omusajja ayinza okuba nga munnange ayinza okuba nga tewamukolera so mwesonyiwe kasita omuyinamu omwana gwe labiyira mwana wo n'ekirungi wafuna ettaka eddala oba okitegedde ekintu kyomusajja agenda kuswaza wano mu bantu agenda kuvumenaako omunda kale bwe tweyongerayo newayadi pasita munange omanye mabegakaawo yali yalwala eriiso lyagenda nelizimba kugamba wamanga litiisiza ddala ne bamutwala mu ddwaliro nga bamukebera obulwadde tebabulaba abantu abasinga ne beeraliikirira wamma essaala awo ne ziyitingana abasiraamu abalokole abakatoliki abaki naye twebaza mukama nti yasuuse era yakumyewo ku butaka alya butaala ngenda kuba nga mubatuusaako mu maaso wano ye kennyini nga yeeyogerera nga si y'oli abadde omulwadde abadde gwe badde bavugira mu kagaali. On the 13th of February, the day before Valentine, nelizimba ku Valentine Saturday. Awo nali sitegeera bannange. Never underestimate the power of God. Eriiso lyange liraba bulungi. Katonda w'amaanyi. Abasawo baalikebera nga tebalaba. Watu yalikirira ne tugamba bannaye ono atugamba ono kansa natugamba bannaye tutaga omulongooso natugamba kino natugamba ne bane tweyanza buli omu yasindika message yasindika essaala tumuyanza bannaye tweyanza omanyi nti nabadde twala omukisa guno eno okwebaza buli eyasaba na buli eyeraliikira because of our brother. I'll thank you for that. May God bless you. Yeah, tuyanza omusajja bamuyita Owen. Musajja ono bambi Owen Shots. Walina ffe tubaddewo mu buli kimu. Omusajja yabadde amujjanjaba ennyo. Naye kati buli video yange gy'atannampaze alinakola zangu yasiba. Sala kitagaba. Aluusayo nnyo.
Neba nange so tweyaza buli omu ne twasobola butasobola kukuddamu awo message biki twetusobola kukozesa bintu bingi tosookanyiziganya ekintu kimu naye nga buli muntu mweyanza bambi okutusabira essaala zammwe muva Katonda w'amaanyi naye Katonda amaanyi ekitiibwa kya Mukama tosobereza nyo bbeere eryo akaseera kemmaze nga ndi muzibe olemeddwa okunyiriramu yadde ekisiibo sina kugenda nnyo okusiba bambi kikyala kyange kiikyo mukiraba gwe yali yandoga toli musanyufu nakuwona bw'atyo munnange wayadi pasita Mukama ate bwe yamusuusiza eriiso ekyamazima endabika y'eriiso lyo lyali litiisiza ddala era nga wamma oba toli mugumu ng'oyinza ddala n'okwesikamu naye yakomyewo kati wamma essanyu lyakomyewo ate mu tuli bulala famire bwe twayongerayo munnange ne Namutikkwa w'enkuba eyatonye nga bannange yayonoonye omukolo ate ne yabaziza mu kaseera abako we baliira enkuba n'etonya neyonoona ekidaala obuteewona n'ebusuula eri tente zonna n'ezambulako bannange ekyabadde ku mukolo ngenda kuba nga akatambi nkabatuusaako mu maaso awo ng'ate wamma abantu nga basobereddwa omukolo gufuuse omukolo bannange olowoozaeko ekintu gamba nekikufuukira ekintu kati bye bino n'ebyabadde ku mukolo abantu nga basobeddwa nga nabyo ekyokuzaako tebayina era omukolo we gwakomya kino kye tuliko tuli butiyanene obutega kakatira batenti bwebuuse eno enkuba sigirabanga egeze kasolya k'ennyumba bannange kino sikirabanga kino nasemba kyebakumbagayo amajanja laba gasebo abako baffe abalungi baabo badde bali mu kufuna mmere kakati abasabye kino kyonna kyavudde kuba katuli kikulya nnyama leero olunaku lwakutaano kino sikirabanga tusaba Allah tusaasire oyo bamuyise Waswa Katumwa yali uyo abonaabona nenyumba egudde kino sikirabanga laba tenti bwegomye enkuba etutte eyo tenti ebaddemu music naye bagijje mu kkubo sikirabanga kino bannange tenti ebuuse evudde wano ewali obutebe negenda paka kasolya k'ennyumba iri waggulu yegalise abako baffe bo tebazikiza baabo bali mu kulya naye tutebe twogeddeko n'omusasi waffe atugambye mbu abasira abakatuliki basiibye balidde ennyama olunaku olwaleero balidde ennyama twabaganja okulya ennyama abantu batabawulira katulaba kye tutuuseeko katonda gyali yoyo ajati akyogedde abantu bali ku bunkenke naye abamu bagambye ffe tujja kulya ennyama tujja kulya emmere paka kulya bubi ye bannange abamu bantu bange ekyatuuse ku mukolo guno bannange enkoko ndowooza ekinyumiza bwana bwayo naye ngaawe omanyi abantu bo tebaagala kusemba nakyo batandise dde okusala omugambo mbuna nti era obulogo bw'ennaku zino abantu ennaku zino kasita bakola emikolo munange bo bwe batafa bafiirwa ebintu byabwe oba abaana be bazadde ne bafa kwegamba omugambo gwo guli oguyitiŋŋana naye nga tetumanyi enkuba kwe yavudde yayonoonye buli kimu era omukolo tegwabaddeyo abako n'okulya kwabalimi lwamaliriza okulya swi ne baweta ne bagina tebabadde bakyayagala kimbufunza omuwala yasigadde ku lujja kale bwe tweyongerayo nesenga kulana maama we bamuziise olunaku olw'ejjo naye ono nno yakoze ekitabangawo era nga yaguze abantu abagenda okukuuma maama we omwaka mulamba oluvannyuma lw'okwekengera keesi ye gye yamuziiseemu ye gye yagambye ey'ebbeeyi nti ate abantu ennaku zino bazibu nnyo bagikuziikamu obudde oluwongeramu ne bakomawo ne banona keesi nti omulambo ne baguleka awo nga teguli mu keesi muyina maaso wano senga kulana kenyini ye nga abyeyogerera era nga atwaba keesi egalabiddemu maama wange bagitumiza Bungereza direct
bagisasudde $8,000,000 era nze natidde nnyo nemanya mama wange tasobola kubeera magombe mirembe keesi ezo bazinona nemugamba olwoza mama tibagenda muziikula singa tumutadde mu $1,000,000 nga agamba nazaala wange yakunzaalira naawe gwe mukyala gwe nali nnoonya eyo gyalina okubeeramu olwaleero ku makya mpise mbadde nyingira mu nnyumba kumira ddagala nga mpulira bubi nangamba sooka ojje nangamba situlite kampani yo gy'okozesa bagiyitaani ekuuma ku maduuka ago nenjimubuulira nangamba bakubire bafune abasirikale 2 bakuume ab'emmundu bakuume maama okumala omwaka gumu era bava kunkubira wano ofunye kol banatera tutuukako baleeta basirikale 2 bagenda kubeera mu lusuku ne maama yanyange naŋŋambe bwe byolowooza senga nti maama tugenda muzimbako ennyumba mu wiiki emu tekisoboka ayina kusula mu nnyumba nga n'amasanyalaze gaaka tulina okudda mu nnyumba okwebaka mu nnyumba yaffe nga ne maama ali mu nnyumba ye yeebase era bali mukukomerera ekituufu bw'atyo senga Kulanama bw'avuddeyo munange n'atukakasa nti ye maama we bagenda mukuumira omwaka mulamba nti kubanga munange teyeteekera abantu b'ennaku zino omuntu omuziika mu keesi ey'ebbeeyi kyokka obudde oluzibamu nga bo bajja omuntu bamusimulayo nga beetwalira keesi ng'omulambo gusigala awo teguli mu keesi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ono nno munnange avuddeyo ne yeemulugunya ku mbala y'obululu bw'e Kawempe era agambye nti ye agenda mu kkooti yejja okubalamula nti kubanga ye byavuddeyo bye byabaliddwa teyabitegedde kati n'alabika yeegasse ku Moses Nsereko kubanga naye yagambye agenda mu kkooti ebyavuddeyo ye tasobola yadde n'akatono okukkiriziganya nabyo mu bufunze baamubye nti awo omukyala Farida Nambi owa NRM yabadde ayina okuwangula kale bwe tuli kati simanyi oba kyayogera agenda kiteeka mu nkola agenda mu kkooti oba tagenda mu kkooti kati ate bwe tweyongerayo ewa Nalukoola munnange bo abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti okuyita mu kalulu kano ebadde enteekateeka ya gavumenti oba kibiina kya NRM nti kubanga baabaze singa owa NRM ayitamu nti akajagalalo mu bantu oba okwekalakaasa okufiirwa abantu baabwe ebintu n'abantu okufa bisobola okweyongera mu kitundu ekyo eky'e Kawempe nti kati ye ng'omukulembeze n'alengeera wala n'asalawo n'agamba mulangirire owa Nuupu nti yakoze eki. Abantu abasinga beebuuza paka kati lwaki Nambi tebaamulangiridde nga bagamba okusinzira emmamba n'ebyo baakoze byonna biraga akalulu abadde bakaagala. Ne lwaki Nambi tebaamulangiridde kati kankuwa ensonga lwaki newankubadde Pulezidenti Museveni yagenda e Kawempe okunoonyeza Nambi akalulu omulamu omukulu ogwali mu ekyo gwali gwa kukendeeza magini NRM kwe bagenda giwangulira akalulu kali akagwa Ssegirinya ng'afuna $40,000 abalala abaddako Latifu Ssebaggala yafuna baka7 NRM yafuna ndooza mu 1,000 bafuna obululu butono nnyo compared 1,000 ku $40,000 oba mu ka7 Ssegirinya bwe yafuna kati ku luno abamobilizingira NRM ne bagamba nedda
tugenda kuswala president ngazze ye kenyini ne yesitula kubanga NRM ebadde wangula obululu bwa by elections zonna era mujjukira nti president Museveni yakolako kone statement ekayunga n'agamba NRM eba tesazeewo nti owangule ne boozina amazina towangule statement ndowooza mugijjukira kati abasinga babadde balowooza engeri keri by election NRM era egenda kukola nga bwe yakola ekayunga obululu obulala bonna bwa by election ng'oggyeko eddokolo UPC gye yawangula obulala bonna NRM ebadde ebuwangula kati president Museveni bwe yeesitula n'agenda ekawempe abantu ne bafuna okutya ne bagamba kalu bagenda kabba kakati President Museveni okugenda ekawempe naye yennyini yabadde akimanyi tebagenda kuwangula era nga tayagala akalulu bakabbe era teyabalagiddeko kulangirira Nambi lwaki wano mu Central President Museveni asinga okurespecting okutya ebintu bibiri byo yabirozaako n'abiraba ekisooka kabaka mujjukira sagaze kayunga bamuganya okugenda ebugerere n'ebirala ekyo yakirabako nti soolo mutwala era wano mu Central abayogera kabaka with the respect kuba akimanyi abaganda basobola okwekyanga anytime ekyokubiri akalulu kaba wano mu Central President yewala nnyo okutampalinga ne results ezikavaamu President Museveni olw'ensonga nti kasobola okusparking gwe kuba mwakafaananyi nga bakedde ne balangirira Nambi ku byabadde kawempe singa paka kati okwekalakasa kukyali awo naye abantu bali ku mirimu gyabwe Nalukola agenda kufuga endowooza emyezi nga 6 tugende mu nomination actually emyezi 5 mu Gwomuna bagende mu nomination kati ye bana bamukuyegera Chiwanda Godfrey Chiwanda minister Honorable Kasolo Prime Minister bano ba Honorable Seninde Rosemary n'abalaba kwasaganya bya mobilization Tango Doi n'abalala eyimu yabwe yabadde yakendeeza magini ekisooka bakikoze batya basose ne bakuba abantu emiggo okukuba abantu emiggo kyatiisiza buli yabadde asukka emyaka 45 okudda waggulu teyalonze ate nga abadde bannalukola kati basose ne batiisa emitwalo ng'ebiri okujja okulonda muntu agamba abasinga basiramu mu kawempe nasibe bankuba embooko nga n'enjala ennuma abo tebazze n'amanya nti abo mbakendeezezzaako kade ne batiikingayo ne bwe batiikinze mu byaddala Nambi adda alina okufuna obululu nga 10,000 mu byaddala naye batiikinzeyo bwe batiikingako basobole okukendeeza mu magini kati bagenda kumuddiza results president bamugambe misa era n'abyeko Godfrey Chiwanda Subi minister oyo nga yeebaza bannakawempe n'abagamba mwebale lwi twafuna 10,000 katufunye 8,500 magini sinene bo kye babadde baagala badde tebaagala kwerangira eyo miseke badde tebasobola kugikola wabula babadde baagala kukendeeza magini bazze results wa president nga bo bamulaga nti twakoze bulungi mu kawempe okusinzira nti nno mu kawempe mu Kampala abantu NRM bagikoowa olaba tufunayo 8,500 president twakoze bulungi kati yabadde aim era yensonga lwaki Nambi tebamulangirira abantu babadde batidde nze nabagamba from day one mbagamba tebasobola butalangirira Nalukoola wabula kye bagenda okukola naye nga bakuba abantu emigo ne bagamba ekibakubisa emigo bagala batiisa magini ereke kubeera nnene kuswala bwe kuba mwakafaananyi nga gwe president ng'olina abantu bewawa emirimu baminisa bamobiliza baani n'ojja mu kitundu ne bakuba akalulu owa opposition n'afuna emitwalo 4 gwe n'ofuna 5 oba 10 osobola okubaddiza emirimu kati kyekyo ekyabaddewo okitegeera ekyokubiri na vice chairman wa NRM national Mwami Kigongo muwalawe yabadde tebalina muswaza nnyo ekyo nakyo kyabaddewo ekyokusatu president yadde tasobola kujja ku kisaawe nga tekuli bawagizi bwe kuba mwakafaananyi nga gwe president olina abakozi n'ojja ewantu nga tewali bantu ng'oli president mulambo olina resources olina ssente olina ki kati babadde balina okusomba abantu babaleete ku kisaawe babeerewo mu numbers bo bagende bagambe president nti Mr. President abantu bakwagala era bazze bangi naye abasinga bamanyi abasinga beeno Ntebe Road abalala baawa Oyima Road abalala baawa n'ebirala bifaanana ng'ebyo